abagenda maaso n'okutulaba ku Soul TV tusanyusa okubanga tuzzeewo okusinkana olunaku olwaleero ssaawa bwe ziwera bwe zitebera Unveiled Experience program gye tutambuza eggwanga lyonna n'ebitundu eby'enjawulo kuleetera embeera ez'enjawulo Abannayuganda ze bayitamu nina ensonga lwaki nseka naye nga mbajjukiza nti ennaku z'omwezi zigenda kubeera 29 olunaku lujja kuba lwakutaano omwaka guno gwennyini gwe tulimu n'omwezi guno gwennyini gwe tulimu tugenda kubanga tugenda Bugembe ennaku z'omwezi 29 Bugembe egenda kuwuuma nga bwetawuumangako Busoga egenda kuwuuma nga bwetabuwuumangako ate nga mbategeeza nti nammwe ate abamasaba abasobola okwegattira ku bannaffe Abasoga mujje mufune ebyamagero byammwe ennaku z'omwezi 29 wagenda kubeerayo okusaba okkeesa obudde essaawa 24 ku lunaku lujja kuba lwakutaano. Robert Mutebige mannya gange mwebali kutuwagala mwebali kwagala programu eno mwebali kwagala Soul TV mwebali kutubeerako era mwebale buli kimu tusiima busiimi kubanga entasiima bagamba ebula agiwa. Ngate bwenzize mbategeeza tukyagenda maaso n'okutunuulira embeera ensasage entiisa n'ettemo eryakolebwa erudda eri ku Salama Road ew'omuyimbi Spice Diana simanyi lwaki erinnya Desire Luzinda linzigira nnyo ennaku zino oba okuva leero simanyi lwaki naye ew'omuyimbi Spice Diana simanyi lwaki Desire Luzinda ate kati lyerize naye nga tukyatunuulira embeera eyo nakugambye nti tetujja kgenda kuba tetusalira muntu musango naye tutemaatema mbeera famire eno eyafiirwa omwana waabwe Henry Nsamba bamanye nti oba oliawo kino kyekyavaako obuzibu kubanga kibaluma bwe kibanga kikyavaako obuzibu kinaggwa kitya bye bibuuzo oba oliawo bye twebuuza naye nga tetunnaba kutandika oba oliawo kubatemera ku mbeera naki kyenzize nakyo olwaleero kansooke mbuuze ku mugenyi wange ow'olunaku olwaleero ate n'ekirala ngenda muwaayo eddakiika nga ziizo akulise ogiwe okutuuka ku kkula lwaki nedda abalabi abalungi aba Soul FM Soul TV nesimye okubeera nammwe enkya ya leero njozayoza abatuuseeko ebirungi ogiwanga alina byatuuseeko nebikyali mbu sinaba kubikakasa mukwano gwaffe Desire Luzinda atwagala omukulisa ku kkula lyatuuseeko Desire Luzinda ogiwo tuvudde wala tuvudde wala emabege tuli mu myaka 40 tuli 40 plus gwe ne Luzinda Desire Luzinda old students old girl wange kale nno mwasomera wa honorable mu kibuga ne Kampala tubulire Buganda Road wawa ne kumpi kale nno same class Desire Luzinda oji wange era mbadde wano ngonyomeza nti yali mwana wa mpisa nnyo wampisa ava mu family y'abantu ab'empisa taata we Honorable Luzinda yali mbaka wa parliament ng'akiikira abantu b'e Kawempe kale nno ye family gy'avaamu ate tuwangadde nga atu-entertaininga ajjako nawa ewaka n'atu-entertaininga kale nno muntu waffe twagala okumuyozayoza Desire Luzinda ogiwa honorable amanya togogedde bali kudembereze muyimbi Desire Luzinda nange kulisa nnyo nyini ddala naye ate era nsinga kulisa mukwano gwange Levikson okutuuka ku kkula eryo obi mwabaddeyo badde nsomako bisomi naku zino emikolo gibeera myekusifu abantu basalawo bakole emikolo baadaptinga kali aka scientific bazungu bakikoze engeri ya kizungu naye tubayozayoza sebo ogiwa Honorable Joseph bali ku ddembe tukukulisa nnyo omukyala Desire Luzinda n'omwami kati muyimbi Levikson mukulikireyo nnyo nyini ddala sijja bigenda wala oli bwakola omukolo gwe nga mwekusifu tewabera nsonga lwaki tugugenda wala naye kasita obi ayogedde nti yasanyuse okulaba ogiwe kakati ng'atongoza ekintu wama naffe tumusanyukirako naye ndowooza embaga bajja kuyita akatusabe nebagambe nga baadoptinze abantu abasinga naku zino baadoptinze nnyo system ya COVID-19 abantu bakola emikolo nga gy'abantu babale gya mu nnyumba ne platform yaffe kyazze ng'abantu bamuyozayoza most of our class ng'abamu balaga nga kiguddewo bugwinga bakikuuma nga kyama
bakirabye babaddeko awo gwe babuuza amubeera okumpi naye naffe tumubeera kumpi mikwano gyange nga Kiwanuka Peter Banura Peter bamubeera kumpi era embaga zaabwe zonna yajja nga entertaininga naye mu ssomero yali muyimbi yali entertainer art yalina art okimanyi nti yalokoka nakimanya mbadde mugoberera nina forum era gyendimu ey'abannayuganda abali mu America forum gye bayita No Family Left Behind ya mwami Dennis Nyondo California Evanice ebifaananyi mbadde mbigoberera. Okay. Naye nga ye Levikson tomumanyi nnyo ndowooza. Simumanyi. Yabadde surprise package gye muli nga ba Obi. True. Tuyanziza nnyo tuyanze abalabi baffe Abasawo TV ebya omukolo gwa Desire Luzinda ne Levikson si bye tugenda okwogerako olunaku olwaliro just ebadde light a bit of it nga tuleeseemu just light akatonotono mu programu yaffe abantu kyabadde kikusikemu naye ababaddeyo tubakulisaayo nnyo nnyini ddala omuli ne bemmanyidde ddala aba blessings family eno Mukama ajiwe oboolyawo mbeera ennungamu ku mukolo ogwabadde mu kitundu eyo ku Bombo Road asijja genda maaso na kubitemaatema naye bwe bitu byabadde ebyo ebisinga ndowooza Dora Jimmys ajja kubajja nabyo. Honorable leero sigenda kuyita honorable leero nzikiriza nkuyite council kubanga ensonga zetuleeseza amateeka bwe nakuyita honorable abantu bayinza okubuzaabuzibwa nti ate munnabyabufuzi ayingira atya mu kintu eky'ettemu. Akati tugenda kukozesa kya council honorable bali ku ddembe gwendi naye mukugu mu mateeka lawyer omutendeke alina nakubeera mulamuzi simanyi kiki kyaganye obudde obulamuzi amaka gano gajjuddemu bannamateeka bato bange taata wange naye taata wange yabeeranga n'enjogera omugenzi Patrick Musisi omulemirembe yagamba nti bw'oba oyagala okukola public service olina mukola after 50 after 50 oyitidde ddala mu bintu bingi nga buli ajja gy'oli okozesa experience era yagunjangawo enkola n'agamba yatugambanga nti nze njagala kukola regional chambers naye nga zikola ku alternative dispute resolution nga nze ndi mutabaganya mu nsonga z'amateeka nga saagala bantu kujja ate gwewoza bwoti wona nga nkola regional chambers nnya mu north central south ne east nga ezo zigatta bugasi bantu kwekola amateeka kale tuva mu family eno fenna wano tuli bannamateeka. Tuyanze ekibuuzo kyengenda okusooka okubuuza nkutegeezeza gwe atulaba tukyatunuulira ensonga ya Henry Nsambe yafiira ku oba mu maka g'omuyimbi Spice Diana wali ku Salama Road bye tukyatunuulira tuleeta just kibeera tutunuulira butunuulizi mbeera council omufu mu bulamu bw'amateeka omufu awangula omusango oba omufu asinga omusango omufu asobola okuwoza mu courts na ne wabawo musango nti ono yafa naye afunye justice wadde ali mu ttaka ne family ye ekisookera ddala omufu aba afudde aba ebyensi biweddewo ate omusango gwonna guli ku byansi naye family z'abagenzi zigenda mu maaso n'okugoberera ensonga z'abo abafudde. Njagala mbawo ekifaananyi ng'eza nsonga ya Kato Kajubi omwana omuto Kasirye tulina abantu ab'enjawulo abazze battibwa naye famire zaabwe olw'okuba ziba zifunye obulumi obw'enjawulo zigenda mu maaso ne zigoberera ensonga ezo. Ensonga ya tulina mu mateeka ze tuyita criminal ne civil. Kati ensonga ya criminal omusango gwonna gubeera gwa Uganda versus oyo gwe babasuubira zizza omusango, era family ebeera ku jju ya gavumenti gye tuyita prosecution side, era prosecution side olwaleero DPP wa Uganda akulira prosecution side ye mukyala Abodo. Mukyala atuuka ku ddaala eryo
abeera ku ddaala lya mulamuzi owa high court. Era tugamba high court has got unlimited jurisdiction. Kati omuntu oyo abeera ku sseeryo era yakulira ekitongole ekyo. Era jjo lyabalamu mbaddeyo yampitako mu ofiisi ye ne mukyalirako. N'abaako engeri muto kunze naye n'abaako ebintu byanyinyonnyola. Nina we nali nkoze omulimu ne ngukola with experience nemba nga nawetamuko. Nampita mu ngeri ya kisajja kikulu yogera n'omuntu omukulu. Nangamba nti wano wawabya client wo. Oli muntu mukulu njagala nkuwa ekitiibwa. Era njagala ensonga eno ngimale mu administration waffe wano. Yes, oli muntu mukulu omanya abantu bangi wakozesa influence y'obubi. Ne musaba. Yanungamya bulungi. Muto kunze naye mu office yanungamya bulungi. Nangamba nti katereza client wo. Era nenkikola. Kati oyo yakulira emisango gyonna egya gavumenti ku bantu ababa basuubira nti bazizza emisango ejja naggomola oba ze tuyita criminal offences. Neyanziza. Waliwo oyinza okuba tiwakigoberera ne nakusiigidde ku kifaananyi. Incident wazzeewo embeera oli agenze ewantu bamukubiddewo oluvannyuma afudde. Family etandikira wa mu mateeka mu kintu ng'ekyo okulondoola. Bwe tukimala emisango gino amannya ettutumu lirina bwe li-influencinga cases ezimu. Bwe tubanga tusoma ku law school waliwo omusango ogufuga tusoma gye bayita criminal hand ne tusoma ne civil hand. Naye waliwo ebigatta wonna. Kati criminal hand tufugibwa etteeka lye bayita penal code. Kati etteeka eryo lye bayita penal code eritufuga mu nsonga za criminal liability. Ne tufuna ne gye bayita evidence act. Ne tubeera ne police act. Ne tubeera ne magistrates court act. Ne tubeera ne trial indictment act. Kati amateeka ago gonna ge gatulungamya ku nsonga z'amateeka agakola ku bigambo ebyekuusa ku criminal offences. Kati mu nsonga eri mu ddiiro eya mwannyinaffe Spice Diana ensonga eyo yeekuusa ku trial indictment act. Enkola esukkuluma okuwali okufa tuba tugenda mu kkooti ensukkulumu gye tuyita high court. Kati mu high court eyo waliyo ebifugayo. Ebifugayo wabeerayo omulamuzi w'oku kkooti ey'oku ntikko gwe bayita high court judge. Ne wabeerayo oli gwe twogeddeko prosecutor ava mu office ya DPP. Naye bano bonna basooka kukolagana na police. Police mu mateeka tulina kye tuyita proximities of the offense. Proximities of the offense zitandika na investigation. Investigation esooka na police officer wabaawo eyemulugunya. Bwagenda ku police ne bamuwa ennamba ya police gye tuyita CRB number. CRB number bamala ogikuwa omupoliisi wabeerawo CID ku police. CID na delegatinga IO oba ye kennyini we gubeera omusango omunene CID ye kennyini yagwenyigiramu. Na reportinga ku region ku biba bizze cause CID abalina okureportinga criminal offences every day to the region. Nti twafunye emisango bwe giti ejjanwaggamula bwe giti misdemeanors bwe giti. Kati bwe bamala ekyo CID na ebimu gya bitematema misdemeanor gwe musango omutonotono muko. Kati ne tufuna bwe bayita criminal investigating officer na appointing IO. IO ye investigating officer agenda ku ground okwekebejja buli ekiri ku ground. Bwatuuka ku ground n'alungamya kwe kuzuula. Nazuula ono agamba ki bani ababaddewo babadde mu distance ki obudde bwabadde bwa kiro bwabadde bwa misana bwabadde mu ttuntu n'ebintu ebiringa ebyo. Ebyo byonna n'abiteeka mu statements. Bwamala okukola statement n'egenda ewa resident state attorney. Resident state attorney n'ateekako oyo era resident state attorney ava mu office ya DPP n'abaakulira prosecution ku nsonga eza kooti esookerwako Magistrates Court Act, Magistrate Court, Chief Magistrates Court.
kati na sanctioning kitugamba fayiro baji sanctioning okuva ku poliisi nti alabamu ensonga oba badde bakola okunoonyereza ku poliisi oba ogwo omusango gwa ngasi gugende mu high court mu commercial division oba mu gye tuyita civil division. Kati ebyo byonna nga biwedde ngezezzaako okubitemaatema ntuuke ku kinyusi ensonga ya Spice Diana. Ensonga ya Spice Diana nga bweyogeddwako nga bwenze nsomako mu mawulire, ensonga nga bwe nagambye penal code ennyinga ya 188 eyogera ku nsonga gye bayita mada. Ne mada kwe muntu ng'afudde, mada ategeerwa atya? Ffe bannamateeka tugamba mada alimu ensonga bbiri, alimu kye tuyita actus reus ekikolwa, alina ne kye tuyita mind, mens rea gye tuyita mind obwongo. Omuntu yenna agenda okuluŋŋamya ekikolwa ekyokutta abeera n'ekisookera ddala mindset. Kyova olaba mu nsi ezikulaakulanye waliwo kye bayita first degree murder, waliwo kye bayita second degree murder, waliwo ne third degree murder. First degree murder efaanana etya? First degree murder ebeera premeditated. Premeditated bwe tukiyita ffe nga bannamateeka, nga omuntu watuukira okufa nga waliwo akabinja akatudde nga kaliko omuntu omukulu akulembera omulimu ogwo. Bannamateeka nga basoma babawo ekifaananyi ekyomusango gwa Katuramu, Uganda versus John Katuramu and others, ku nsonga ya premeditated murder. Omusango ogwo gwagenda paka ku kkooti ensukkulumu, era Katuramu ne bamusingiza omusango ogw'okutta Kinyana Ngoma. Eyo gye bayita premeditated mind, evaako okufa kw'omuntu nga waliwo asindise, egye tuyita first degree murder. Second degree murder ye ekikolwa ekijja nga babuuse ekikomera kyange wano, era naawe tujja kutuukawo. Ati babuuse ekikomera bagudde munda, bagwa munda mu kikomera muno, abasirikale bange ne babakuba ne babatta, ate nange nenyigiramu mu kukuba. Nenyigiramu mu kukuba nga bali munda mu kikomera muno. Omuntu oyo n'abeera grievously bodily hurt, bamutwala mu ddwaliro n'afiira mu ddwaliro. Ekikolwa ekyo kiba kiriidinze to his or her death, gye bayita second degree murder. Bwe mba neenyigiddemu nti nange nasambye, nakubye, namusindise, n'atomera ebisenge, eyo omuntu wamala n'afiira mu ddwaliro, gye bayita second degree murder. Bwe mba nga nange neenyigidde mu kukola ki? Kye nakugambye kye bayita actus reus, kasita weenyigiramu ojja kumaliriza nga bagukusalidde. Then third degree murder ekyo tugamba mu mateeka kiri felonious. It is a felony. Nti omuntu eyeenyigira ddala n'akwata akaso n'atemula omuntu n'amukuba amasasi n'ebintu ebiringa ebyo paka omuntu bwafa, oyo aba agasse bibiri. Aba agasse mens rea n'agattako ne actus reus ekikolwa, agasseeko obwongo n'agattako ne mindset. Kati mu mbeera efaanana bw'ekyo, oyo aba azizza omusango gwa naggomola, aba asse omuntu. Naye era bwe tuba tusoma waliwo kye tuyita manslaughter. Manslaughter nti omuntu bakujja ku ddaala ery'okutta ne bakuteeka ku ddaala, ngambe nti omuntu eyali provoked, bakusoomozeza. Provocation tugamba is a heat of passion. Heat of passion nti omuntu yakusoomozeza n'onyiiga, weesanje n'okwata akasono okamukasukira ne kamufumita n'afa. Kati oyo mu butanwa bamuteekako gye tuyita mitigating defense. That's a mitigating defense. Bakendeeza ku kibonerezo kyo ne bakusalira ogwa manslaughter, a life in prison. Kati emisango egisinga obungi mu jurisdictions eziri global ne wano mu Uganda, nga bw'olaba omusango wa Susan Kigula. Susan Kigula yattira baawe mu sleep ne bamusiba emyaka 22. Now was until the Supreme Court. Supreme Court naye gamba nti omwami yali amutulugunyiza, yali akoze eki, so with the heat of passion yesanga nga amufumisa amusse.
bw'amala omutta ne bamusiba emyaka 22 naye abantu abo amateeka g'ensi yonna gaatuuka ne gagamba abantu abalinga abo nga babasibye emyaka 22 etteeka lyagamba nti abantu ngaabo baba baboneredde kusiba emyaka egyo gyonna tebajja kuteeka kalabba amateeka gati agali international abantu tebakyateekebwa kuki kalabba owing to the bilaterals etusigninga ndagaano ez'enjawulo and Uganda we are privy to those bilaterals kati bwe tubeera privy to those bilaterals kitwaliza Susan Kigula olwaleero munnamateeka munnange yasoma amateeka ng'ali mu prison kati practicing amateeka mu Hague mu nsi yonna yafuuka mukyala na munene yes yafuuka mukyala munene nnyo alwanira eddembe ly'abasibe mu Africa mu Uganda mu nsi yonna bamu recognizinga ne John Katram yavudde ejjo ly'abalamu era naye yaddiddwamu naye ku nsonga kati eri mu ddiire ya Spice Diana bwembeera n'amaka wano wa kitange omugenzi Patrick Musi awamu ne mmange Catherine Musi ati wano nga tukulidde wano ewaka ekintu kyonna ekiba kigudde wano awaka kiba kivunaanyizibwa ku mutwe gw'amaka ago ne bwaba kibadde nga taliiwo kiba kimuvunaanyizibwako mu kye bayita okunoonyereza investigation eri facilitated mu Evidence Act Cap 3 243 nti bakola okunoonyereza nga kutandikira ku muntu awo awaani kyekyo ekyaguddewo baani abo ababaddewo ye yabaddewo nti nedda kati waliwo kye tuyita bwe twali tusoma amateeka twakiyitanga laibi nga mu kifo ky'okugamba nti okulaga nti omuntu taliiwo se defense simanyi bwe nandikitadde mu Luganda naye nga ayinza okyogera mu Luzungu kitegeeza nti okulaga nti mu kifo ekyo ekikola we kyabeereddewo saabaddewo kati ekikola ekyo bwe bakikoze kituufu mu maka gange abakikoze baŋŋambye gundi ne gundi naye saabaddewo ate ensonga yonna ekwata oba yeekuusa kukutta omuntu tugambye egwa mu categories meka 2 actus reus ekikolwa kyennyini omuntu kwattira ne mens rea premeditated mind omuntu ng'akirowoozezaako ne bakola enteekateeka yayinza okuba teyaliiwo naye ekikolwa ky'okukola enteekateeka eruubirira okulumya omuntu n'okumutta ekyo ebeera murder so mu mbeera eyogerwako eya Spice Diana omuntu yabuuka n'agwa mu kikomera kye bwe bagamba allegedly bw'agwa mu kikomera kye abantu ne bamulaba abali ewaka ne bavaawo ne bakola ekikolo ekyavaako okumukuba gyetwayise second degree murder second degree murder you're grievously bodily hurt bakuba ne bakomyayo ne bakutwalako mu ddwaliro ne bakujjanjabako ate n'ofiira mu ddwaliro that's second degree murder cause tofiiriddeewo naye olw'okuba bakubye ennyo n'ofa yensonga era ya mob justice era abantu bwe nabeera nga omukulembeze nammwe abalaba Soul TV nga bwe tugiraba mu bungi mwewale nnyo ensonga ya mob justice. Ensonga ya mob justice nina mukwano gwange gwenkola naye Mugerwa Vincent yajja n'ayogera story ye ku Soul TV ojjukira bulungi. Mugerwa Vincent ensonga ya mob justice yamutwaza mu komera okumala omwezi mulamba ya mob justice nga naye yali bubeezi mu kifo naye nga munnamateeka ne bamukwata ne bamusiba ewiiki zaali zigenda mu 8 paka bwe nava e Bungereza bwe nva e Bungereza n'enkoma ne bagamba Mugerwa ali munda mu komera ne mbagamba kuki n'engoberera ensonga mu mbeera efaanana bw'etyo Spice Diana tuyinza muteekawa ku nsonga ya premeditated. Spice Diana yatuula wansi
n'atunuulira ensonga n'agamba nti yalagira omuntu abuuke mu kikomera ate ag'omumwe toyinza muteeka mu tulubeere. Spice Diana oyinza omuteeka mu grievously bodily harm ng'ate teyaliiwo awaka n'abeera mu kikolwa ekyokkuba omuntu paka kufa oba ne bamutwala mu ddwaliro, toyinza muteeka ku second degree murder. Spice Diana oyinza omuteeka ku nsonga ya felony nti ddala ye yakwata emiggo, yakwata kibooko, yakwata amayinja obwa Spice we, toyinza muteekawo awo nogamba nti kati agwawa, tolaba bwomuteeka ku murder. Noka ku manslaughter. Manslaughter era naye eri facilitated by second degree murder. Era naye toyinza kukola ki? Muteekayo. Toyinza muteekawo. N'abanga Spice Diana nze in all fairness it is only unfortunate tikyaliwo kyali makage abakikola abeeyoleka bulungi cause ndi kubalooya babadde bagidiscussinga nnyo ku mutimbagano gwaffe ogw'abannamateeka nga yapresentinze video evidence eraga ekyali munda ne on the outskirts of the fence balaga engeri oli gye yayingira azze kukola ki, lwaki teyayita mu luggi, lwaki yabuuka buusa okudda mu ki munda. So ebyo byonna bikyali subject to investigation. Tebannaba kubatwala mu kooti. Ekyo bolaba nkyogerako as is. Omanyi president waffe yatugaana okwogera ku bintu ebiri mu kooti. Classmate wange era mukyala Fiona Wall nkyogerako nga bwe kiri paka ekinagenda mu kooti will not be sub judice. Awo tuli ku side emu eraga nti Spice Diana ewakataliiwo. Omanyi bi contradictinga statement ne bibasooka okwogera byonna byawukana. Kati eyo ye version yesooka oba theory yesooka nti teyaliiwo. Waliyo theory ey'okubiri nti yali mu kisenge era ono gwe ba branding okubeera omubbi n'agezaako okwagala okuyingira ekisenge kye ng'oli gyali awo kigwawa. Mu mbeera nga yali agenze kulumba Spice Diana nga yagenda mu kisenge kiddala Spice Diana nga waali era tekirina bwe kitwalira Spice Diana. Spice Diana ekyandibadde kimutwaza kyandibadde nga mukiri kye twagambye nti ye yagenda na actor series ye yegendera niyo no yamulumba. Men's lawyer yamugwako bugwi in any case ngaze mu nyumba ye nagamba this is an intruder in my house. Atayi nakuba ngambe nakuba omulanga. Kati bali wakubira omulanga abantu ne bajja ne bakuba ye bw'aba teyenyigira mu kikola kya kuba muntu oyo toyina wojja mu placinga ne bw'aba Spice Diana nga yenyigira mu kikola ekikuba oba ojja mu placinga. It is a fact. Abantu abasinga ntera nnyo okwetonda nti I never gloss njogeranga bwe kiri. Bw'aba yenyigira mu kikolo ekyo ne bw'aba yakuba luyi, bw'aba yakuba oluyi ku muntu oluyi lwokka bw'aba yakuba omuntu abakazi bampi tulina kye tuyita proximities of the offense. You have to be a very good lawyer to help your client. Proximities of the offense, it is a process. Yakuba George Cochran munnamateeka w'olulango ng'awoza omusango gwa O.J. Simpson. Bwe awoza omusango gwa O.J. Simpson ku mada yabuuza ekibuuzo ne bagamba nti yeesiba ye yali afaanana bw'ati n'agamba gwakyogera kiweeko obukakafu. Kiweeko obukakafu yali akozesa mukono ki kutulage mu kooti. Oba n'agamba yali akozesa gwa ddyo oba gwa kkono we. Yali ayambadde atya? Oba yali ayambadde empale ya bbulaaka ki? Yali alina gaalubindi oba yali ayambadde face mask? Oba yali ayambadde nga bikontana. Naye omuntu afuna story ng'eri chronological
nga teyeefaananyiza ya George Cochran engeri gye yamenyaamenya mu musango gwa O.J. Simpson, naye nga bw'ogenda n'otunuulira facts z'omusango gwa O.J. Simpson n'oguzitunuulira with a keen eye. Bwe twabeeranga ku law school buli omu baamugambanga omusomesa waffe, funa ekitabo kya George Cochran, you will love criminal liability, to love the law. Era mukwano gwange oyo mugerwa ye ebitabo ebiri mu office ewaffe n'ebiri George Cochran. Yagamba, I just want to be like George Cochran. Nenze nemugamba, I don't want to be like Cochran. Abaziza omusanga abaguziza and they should face the law. I don't want to be manipulative because I'm a lawyer. I don't want to be. My values and virtues tezikikkiriza. Whereas ndi munnamateeka. Era Elias Lukwago olumu yantumako mu court eruzira oku interviewing a client omu okakasiza ddala oba yatta bbaawe. Yintuuka yeruzira. Omukyala bye yaŋŋamba byantiisa nentuula nentandika okutuyana nenkomawo tatange yali akyali mulamu. Nemugamba nti gye bantumye byabadde bikambwe nnyo, sijja kusobola bikola. Nenzirayo Elias Lukwago. Elias Lukwago nemugamba nti sijja kusobola mukama wange, nsaba funa looyo omulala agenda akola omulimu ogwo gw'omutumyeko. Olw'obuzibu bwe nali nsanzeeyo nga bubeatinga my moral aptitude, bubeatinga ne my values and virtues. Sinti lwakuba ndi munnamateeka nga wasi omuntu nti nja kuwolereza. Ekyo kibeatinga my morals. So kati ne ku nsonga ya Spice Diana bwe bagenda ne bakakasa ku nsonga ngeya George Cochran ne bakakasa ebintu ebimu, yakuba oluyi, ekyo kiraga nti yenyigiramu mu mateeka eyo bagiyita assault. Bagiyita assault. Kati baba bamulumba bulumbi na story ekakasiza nti bamulumba ne bagikyusa n'agamba yali ku self defense. Abayegerera abeera ku self defense. Abatulaba ku anniversary experience fe twabagambye tetulina side, tetulina ludda, fe tugezaako kutematema nsonga, naye erinnya Spice Diana lijjamu mu programu eno gye tukoledde kati nti yalinganga ye namuziga okutambulira bino byonna, oba yaliwo oba teyaliwo, oba kyali kiti oba tekyali kiti. Tetusobola kuleeta bali abakirimu ekyokuba ono akubanga ffe tetubamanyi, naye kyaliwuwe kyova olaba nti tukibalansinga. Ate ne famire eri ezaala omwana eyatta, kubanga abantu bamuyinza okugamba lwaki mulemedde ku Spice Diana, lwaki alina erinnya tetuganye, naye ate neeno famire nayo gyeri yafiirwa omuntu erina byeyeetaaga okumanya. Ffe tetusayira muntu musango, tetugendagenda mu kooti tuwoze, tetujja kuwa police statements, nedda. Ffe tusiiga kifaananyi nti bwe kibanga kyali bwe kiti, lwaki kino kyali bwe kiti, era lwaki kino tekituukawo. Kati ndowooza owulidde cases bbiri zonna ezireeteddwa mu ddiiro kanso amwejeereza. Kati awo mu mbeera ya Spice Diana olw'erinnya yeetaaga mu 2000 afande Hassan Kasinje. Hassan Kasinje bwe nali ku kakiiko natuulanga kakiiko ka appointments committee ka appointing abakozi ba gavumenti emyaka 10. Chairperson wange asooka kubeera Oweekitiibwa Edward Kiwanuka II, former VP and Speaker of Parliament, n'omukyala Rebecca Alitwala Kadaaga. Twatunuulira ensonga za appointment ku nsonga za IGP. Ne tuleeta abakulembeze ab'enjawulo okutubuulira kiki kye bayinza okukola okuluŋŋamya ensonga za poliisi n'omuntu wa bulijjo. Hassan Kasinje na introducinga subject matter gye bayita community liaison officer, gye bayita ne community policing, CLO. Hassan Kasinje era bw'ombuuza olwaleero who should have been the best IGP, to me yandibadde Hassan Kasinje. Cause nakolanga naye nga tugoberera enkola ya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Hassan Kasinje agunjaawo enkola eyo. Mu mbeera wano we tuli yeeyina okwambala olugoye lwa Spice Diana n'abafamire y'omugenzi basobole okufuna omuwaatwa naye nga gwambadde olugoye olw'entegeeragana, because ne mu global criminology ne civil liability ekisooka
bantu kuwuliziganya na kuteeseganya. So mu mbeera eyo yonna CLO balina okuvaayo okulaba nti bambala olugoye olwa famire eri mu kunyola olw'okufiira omwana waabwe awamu n'olugoye lwa Spice Diana nga bwe bizze byogerwa. Tuli mu anniversary experience abagenda maaso n'okutulaba tuli ne kanso oba munnamateeka Joseph bali ku ddembe tutematema ensonga nga bwe muziwulira ezaaliwo ku nkomerero ya wiiki ewedde omwafiira omuntu ddala ki ekirina okukolebwa ki ekitalina kukolebwa. Taata oba famire y'omwana bwevaayo kati nekugamba nti tibafunangako kasimu konna wadde akabakubagiza wadde kintu kyonna okuva ku saidi omwana waabwe gye yattibwa mu ngeri yonna gye yattibwamu oba mubbi oba si mubbi naye tibafunangako konna nkwatagana yonna nti banaye nga mwalaba mwe bannamateeka ekyo mukiraba mutya? Ekyo tekiri mu teeka. Okay, kiri mu teeka mu kyetwandiyise common law doctrines, enkola ey'obuntu. Amateeka gonna nga bwe tuzze twogera ku Soul TV, twogera etteeka lyonna lyeyoleka buntu. Era etteeka lyonna liva mu nkola ya buntu, nti obuntu bwenyumiririza mu nkola efaanana bweti. Spice Diana ye famire eri bweba ekyali waggulu yandisabye okufunayo obudde maneja we alabe abantu bali kubanga bali mu kunyolwa. Nga buli wobeera big name obeera kyakulabirako. Spice Diana is a big name. Kati buli webakulabira mu big name ate Spice Diana muwala muto kuffe naye she's a reach out girl. Nze mugoberera ku mitimbagano. Ayagala abaana basanze ku kkubo n'ayimiriza emmotoka, wanywedde caayi, wanywedde obuugi, yagabanga emmere mu COVID. Ekituufu. That is reaching out. That is her brand. Kati ayinza obutakikola ye ng'omuntu ne n'abeera ne management entuufu ne reaching out negamba kino kyaguddewo bwe kiti. Ate tulina kinene kye tuyinza kukola cause tukyali mu mikono gya poliisi mmwe nange. Naye omwana yabadde akoze bw'ati mu bw'ati. Tusaba mutusonyiwe ne bw'atawaayo n'amabugo cause omwana yamulumba wakawwe bwe kiteeberezebwa. Yes. Kati embeera efaanana bwetyo reach out ye kuyamba okudda ku level endala nti munange ate twawulidde yabadde n'abaana yabadde atya okuziika kulemye eki okuziika kulemye kwa buntu afudde. Okay, katulabe ekyokukola ekyobuntu. Obuntu kintu kikulu nnyo era nze kyekifuga obulamu bwange ku muntu gwenkola naye okuviira ddala ewaka ewange paka mu office. Buntu bulamu. Abuntu is the best signature ku muntu mu nkola y'obulamu. So obuntu abantu abamu twatondebwa nga tuli basunguwavu nnyo atojja kuvunnama wekyetaaga na kuvunnama naye si lwe lugoye nze lwendaba mu Spice Diana. Omanyi waliwo kye tuyita ensonga mu mateeka waliwo gye wandiise antecedent of the offense. Bwe baba bakuwa bail batunuulira nti omuntu ono enneeyisa ye abadde akola atya n'ebintu ebiringa ebyo. Antecedent enkola ya Spice Diana in history is a reach out girl. Muwala wa kisa. Yes. Wazzeewo theory endala oba nayo banjiyita allegation simanyi bwe nkitwala awo ebisinga by'amateeka ate nga manyimu kitono. Family egamba nti Henry Nsamba already yali afunye lapo ne tiimu ya Spice Diana era nga balina enkolagana gye baalimu. Ayagadde okuyimba ayingidde mu tiimu eri era nga kitutte ebbanga nga newaka atuukawo. Kati ne wajjawo ebibuuzo bingi nti omuntu abadde agende waka ate lwaki ku mulundi guno alinnya kisenge. Ebyo bibeera ku mmwe
bibeera ku poliisi okunoonyereza nejjayo ekituufu? Kati mu mbeera bwetyo waliwo kye tuyita weighing in, okuteeka ku minzaani. Naye okuteekera ku minzaani era nakyo kikolwa kyeyoleka mu mateeka. Naye any criminal offence starts with investigation, IO. Erinnya IO kyana kiyita ekyo ekiri mu alleged ekiteeberezebwa. IO kyakiyita gye kiggweera. IO wagamba nti nno owing to their past and recurring friendship, omuntu ono kizuuliddwa nti mu kkubo eryo yayise okubuuka ekisenge, si gwe gwasooka, yali takikola mulundi gusooka. Bwe yasanganga geeti nga basigisibye yabuukanga kisenge gwe gusooka. N'agamba naye nedda, ayinamu empisa embi. Lwaki yabuuse ekisenge? Tekikolwangako, gwali mulundi gwe okukola ki? Ogusooka. Yejjeredde Spice Diana. Naye twali twamukomako. N'ebyo byonna nga bw'obyogera okukomako, azza kikola n'omukkiriza n'omulaba, oba olw'enneeyisa ye embi n'abuuka ekisenge nga tokirabangako, kibeera eri oli. Naye ebyo byonna nga biteekeddwa mu report IO, ebyo bye bikola omusango. Naye kati mu mateeka tulina kye tuyita to corroborate, corroboration evidence. Ebyo byonna era kati babijja ne babuuza Spice ng'ayingidde akaguli, waliwo bino yali abikola, mwali mulaba yali atambula atya? Bye tuyita circumstances, which is also evidence, circumstantial evidence. Yes, nti yakyogedde, yali akikola. Circumstances zize ziraga nti twaliko naye, circumstances ziraze nti abadde muyimbi yaffe naye twalekerawo okukola naye. Naye kati lwaki mwatuuka omukubanga mwali mumanyi nti muyimbi munnammwe, lwaki mwamukuba okutuuka ku ekyo? That is where the big question comes from. Bw'aba yali muyimbi munnammwe, lwaki mwamukuba okutuuka ku ekyo? Mulaba kyavaako okufa, guba gujja kukka mubbi. Okiraba ekintu zino friendly fights ezivaamu obuzibu nazo bakusiba, guba musango. Bakusiba friendly fights. Obwana obuto nabadde ndaba era sometime back nga waliwo akaana ka myaka 11 akazanya ne katooka ako ka myaka 9. Ono yabadde akutte iPad ne kali ne kagenda ne kamuteekako piro, oli n'aziira n'afa ng'ate babadde bazanya. Bakakutte ne bakasiba. Juvenile offenders. Ennaku zino abantu abagamba nti juvenile offenders are not put into incarceration, babasibira ddala ennaku zino, babasiba nga batwala obudde okutegeera yavudde ku ki, ne batunulira body language, bw'aba yakozesezaamu amaanyi mangi, yamutaddeko piro ng'azanya aseka face ne bagitunulira, oba yamutaddeko piro ng'anyiize bwati. Ebintu ebyo byonna ennaku zino mu criminology, mu criminal schools babisoma, body language n'ebintu ebyo ebito. Tekimala bazigamba nti he was a juvenile. Okay. No. A juvenile who inflicts pain, omuntu yenna alaba nti because bagiteeka ne ku kisolo, wekisanga omwana omuto ne balaga embwa eboggola nevaawo ng'erabye omwana omuto, ate omuntu obuntu oba ekisolo kisobola okukiraba, so n'omwana omuto naye aba asobola okukolaba. Tujja kuzza emboozi ya afande retired namuleeta koko ndowooza olunaku balwaliro Mando.